Hallelujah, hallelujah. Mugamba mutya abaana bakatonda abalungi. Mujje baleko mwebale kukola, mwebale kwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Mwabawaayo obudde ne muwuliriza ekigambo ky'enteekayo. Bannange Mukama akibabalye. Mukama abampera omukisa. Mukama abampera ekimusinga okwagala mu bulamu bwammwe kubanga nze sikimanyi, naye oyo Mukama Taata ali waggulu ennyo yaba abampera omukisa. Mwabawaayo obudde bwammwe ne mwerekereza ne musalawo mulabe ekigambo ky'entadde. Mukola ky'amaanyi nnyo. Mbagala nnyo bambi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi olunaku olwaleero era kyetugenda okwogerako. Bannange twagale Yesu Kristo. Bannange tuyige okwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Bannange tumwagale okuva ku mitima gyaffe. Yesu Kristo mwagale n'omutima gwo nga gwe omuntu. Kubanga wobanga wakkiriza Yesu Kristo n'olokoka, wakkiriza Yesu Kristo era walokoka ng'oyagala Yesu Kristo. Tewalokoka lwa musumba oyo akusumba, tewalokoka lw'oyo omuntu akusumba mu church, wabula gwe wakkiriza Yesu Kristo. Tewakkiriza pastor, tewakkiriza nabbi, tewakkiriza mwoyo akusabisa. Amina w'Oluganda. Twagale Yesu Kristo. Tuyige okukola ebikolwa ebyekisa. Tuyige olumirirwa abantu bannaffe. Amina. Tuyige omuntu woba oyamba omuntu ow'Oluganda muyambe n'omutima gwo gumu. So toyamba muntu ng'omanyi nti ono omuntu lujja kukya ekiseera nanga nnyambe. Muyambe oyo omuntu ng'omanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo yajja okukusasula. Amina ow'Oluganda. Tuyige okuyamba abantu bannaffe. Tuyige okukola ebintu ebyekisa. Tuyige okulumirirwa abantu bannaffe. Omuntu tomwagala nti olinako ky'omwagala. Omuntu mwagale nga waali kubanga ne Mukama waffe Yesu Kristo yatwagala nga we tuli. Ne yeewaayo ku lwaffe n'atufiirira olw'ebibi byaffe. Naffe twagale bantu bannaffe. Tubuulire abantu ekintu ekituufu ekyokukola. Omuntu omulaba ng'akola ekintu ekikyamu ow'Oluganda, mulabule omugambe ekyo ekintu kikyamu, kola kino ky'ekintu ekituufu. Waakiri yaagaane bugaanyi naye nga gw'otuukiriza omulimu gwo. Era Mukama waffe aba agenda kukusasula.